Bananga abatemu kika kyaba abatemu bavuddewa bananga kiyola ngale Mwe mulabanga sawa egenda mu ssebo ngazaayo mmotoka wowe mukama katonda wange wowe kati ani akugambye nti bamusse omwana yazana ngamba ngamanyi bya Lusaago ngamanyi bya Lusaago omwana ngamba eti abamusse ngamanyi alimba omwana yazana ngamba nti bawulidde ku masimu bawulidde abewabe bamugambe ngendo ogamba mama nti balayika bamusse nganza kwenga naffe batukubira amasimu nga bagamba bamusse nga naye atugamba balimba so kituufu bannange bamusse Mananga abatemu kye batukoze abatemu ku Mananga yajambo abanange yajambo wasengola budde munywanyiwo n'omugaba mukwano togenda Kasimu bannange wowe mama mani mulabudde mama uli mu bidala bya musayi talina musango tayomba na muntu musajja teyalikoze ati omusajja munne kiki kikutuusaawo bannange bino bintu byasimama fulani mama nabeera ku misiki atawanira abaana be mama okuzibya obudde taata bamusazaako ye Batanga wasawa hele Batanga wasawa hele Manya Tatanga ya mchifureni ate mama nashiboneka Angela obengo konjeru ate aluba tukyali awo ng'omuwala bali awo bali mubuuza ne bajja ne bamugjawo nenga okusinga olowooza ki ekitisiza omuntu ono bagamba mukazi yamutisiza atya anti ndowooza adayagala omukazi naye ng'omukazi ndowooza anabbanga amusanze mu maka g'oli omukazi abadde akolerawo ku kikuba ekikkirirawo ekate badatanga ekikyalaani okuwa kyamaanyi ekyo kyowulidde ono kyagambye kyekyo naye ekikangabwanga kino kyogerako ki ate ekikangabwa nkyogereko ki gwe tokiraba kiri uganda wange kalyankolova kalyankolova mbeeredde abantu bayononekedde emitima era olidde oyinza kubeera newombagana mukawasajja wadde wabwereere kati ekitegeeza ono abadde na busungu kumusanga na mukazi we taata gw'obadde olowooza yandibadde akola ate omusajja oli abakazi babeesonyiwa bulijjo omuntu n'agenda naye nga tusse omusajja muno kubanga era omukazi asse oyo era abasajja basigadde era bajja sigala nga bamwana omuntu gwesoma kyosonyiwa n'okikola ki n'okireka naye nga sikutta musajja muno gatolaba kiba kibi kyabwewusobaayo yimirira ffe tusseeko Tekayo. Wabe wasookayo okulinnya. Yingira eri omukwate.
Kasi musembe sokodde mweri entebe. Ebikola bino byogerako ki? Bangi? Yandibadde akola atya? Yali mutemyeko engalo oba omukono namuleka namulekera obulamu. Nga lwaki amutema engalo? Tukola kinywa kyakoze okutta omwana wa munne. Naye nga kirungi amusanze mu nju. Kituufu amusanze mu maka g'oli. Juke babadde ne bange no wasi mu nyumba. Ate nga ffe tuli mu town, ate mu town tuwadde mu kireekaana wano. Naye tukuddemu ekisa y'amaanyi. Yandisobodde okuyita waaki n'omukazi n'otooti omukazi kikola kibi nanze tokokiini. Ate ani aggaddewo? Ekitisiza omuntu oyo sinnakitegeera bulungi nga nze. Naye nga afumitiddwa ebiso ku mutwe. Ebyo byendabyeko nga nze. Naye wano waani? Wano waani? We bamukubidde? Wano wa Mugenzi George Kawuki. Ngamba omukyala abadde asulamu. Akawala bakayita Wini. Abadde akayita Ndoza abadde mukyala we oba mukwano gwe. Naye tuvumirirwa abakoze ekikolwa ekyo tekibeerangawo okwo ku kyalo kyaffe kino. Temubamanyi ababeera wano? Tetubamanyi. Ebyange kikanga bwekyo kibi nnyo kubanga teyandimuse waakiri yandimukutemyeko omukono n'amuleka nga mulimu. Lwaki? Teyandimuse kubanga kati n'ottamuno lwa mukazi yandimulese waakiri n'amulamaza ne n'asigala nga mulamu. Baludde nga baagalana? Afande yogerako wali mu kamera oyogere. Omayigwa akuma ekitundu. Naye kati mwemutegedde essaawa nga mmeka? Wangi? Mutegedde essaawa nga mmeka nti munnamwattibwa? Tegese essaawa 4, tegedde essaawa 4 naye nga ndowooza okufa essaawa ndowooza nga 2. Naye ffe tugenze okujja tusanze essaawa nga 4. Tugamba nga Fred afudde. Tofunye kunyiiga, tofunye kunyolwa. Mutuuze. Oteeka mu kamera Maama. Towuliddeko ku nduulu zonna? Nze nsula eri waggulu mpulidde miranga kwe kujja. Miranga nga gitya? Nga mpulira bakaaba n'enziruka n'enzija. Okutuuka awo nga bagamba Fred bamuse. Tutuuka awo maama nga bamusse omwana waffe. Noloza bamutidde ki? Simanyi. Kibadde kimuleese wano nga amaka ge gali eri egulu gye tubadde. Simanyi mukwano gwaffe atuyamba. Atuyamba maama. Afande nze byansusseeko dda byombuuza kati olina kunyinyonyola nti okoma wano. Leka naawe. Kana okugenda n'agamba nti balese bali mukuba Fred gendayo. Naye katuuse makaawo. Singa omuwala otuukawo otya ssebo? Eri emmanga ate. Badogamba omukyala yandikubye enduulu. Badogamba omukyala yandikubye enduulu. Tobadde ogamba nti omukyala yandikubye enduulu. Yandikubye enduulu. Esimu singa mweri nga singa esimu tugirabye banaana. Oli gwe batutte mu mmotoka nga tulaba. Mwana wange oyinza okwebakako kino. Batugamba abasirikale mulina obuyinza obumenya bamenye tulabe ekiri munda bwe baba bakyebase. Tugenda mulambudde. Yes? I can't even tell. Mbagambe mulambudde direct. Mbaga sateekeddwa.
Ngambye basoga be bagadde olwaki tembaleeta ne baggulawo. Nyini wagaye mwebali. Abasoga mu abakyawo. Abasoga manyi bakoze waneno. Defense ne chairman mweka. Chairman yoyingidde. Bikasina bakuyingira. Soko gweyo ka. Abasigadde mu deko banange mabeka. Njagala defense eka ne chairman mu nyumba. Batuweko ku kisimu y'ettoki. Ekintu ekibula poliisi eyasitula. Ne defense. Tukoze bubi nnyo. Awali eryanda. Kumulisizaako? Akasigiri bakubaganya. Yes. You have seen it. This fish. Some say okay. That's cool. No, the head of the Musanze wano omuzigo gwa muwala ono mwabadde akolera bizinensi eya boutique n'okutunga ekyalaani. Bamukozeko obulabe baleka bamukubye ekiso, ekimu bakimukubye wano, kirala bakikubye wano nga ku luba. Tugenza okufuna amawulire nti Fred bamukubye ayagala kufa, ne tugenda okumudduukirira okumutwala mu ddwaliro, tubadde tutuukako erona Fred n'afa. Naye kikolwa kikyamu kino ekyokutwalira amateeka mu ngalo abavubuka ab'ensangi zino, tusaanye twewala ebintu nga bino. Abantu bajje kubanga ngambye eddoboozi terisobola kuwoggana. Nagamba kubira abantu bajje bwino. Kati nkwata essimu ya Fred ebaddeko eddakiika kuba abadde yakava ku mobile money ng'ayagala kunkubira. Kati angamba kubira ku ssimu yange abantu bajje. Gwe nnamba gy'olaba ayasembeyo mukubira abadde mboowa amukubidde nange wendi. Naye kati bbaawo y'ani ku baana babiri? Sibadde mufumbo era Fred abadde tannandowooza nti yenze mukazi we. Tubadde tweyagala ng'era ndabirira ng'ampa byenjagala ng'ansasulira n'enju. Ani abadde asasula enju? Fred. Ono gwe basse? Ono gwe basse. Kati bamutidde wa? Fred okufa. Oba olyawo teyalifudde naye bamukubye ekyalaani ku mutwe. Bwe bamaze ne bakimwongera ku mutwe ne kingwa ku mannyo. N'abadde musikayo bwenti nankwata nangamba Bwini leka omu afe, leka tuleme ffe babiri, leka omu afe. Nawe tobeerayo bakuyise bubi. Kati nze mbadde musikayo bwenti tubeere ffenna. Oli omuvubuka n'asika n'ansuula eri ku kiti. Ate bannayibba tebakubyeko nduulu? Bannayibba nze wennawogganye kubanga tubadde munda nga mwe tuli wennawogganye bannayibba tebayingidde. Omunze oba bazze tawulidde naye ffe tubaddemu bana mu nju balabika tebazze. Mu kufuluma wabweru nga ffe yangambye nkwataako tufulume wabweru onteeke emanju w'enju nsooke newunzikemu odduka ompitire enniiko ajje muntwale mu ddwaliro kubanga gwakola naye. Mbadde tuli eyo emanju abavubuka ne bakola ki? Nga beekwese emanju ffe tetumanyi ne bakwata buloko gimwongera ku mutwe n'enkutamayo bweti n'enkuba ku mugongo ne badduka agenda.
Fedi nangamba nsiba jaketi yo muno mu mbiriizi balabika bankutudde embiriizi genda oleete ekintu oba leeso oba tawulo ginsibe muneeno naye sikyasobola kati gwe lwaki tokubye ku nduulu nga nkubye enduulu naye nga ddoboozi lyange teriyitamu nga teriyitamu. Kati wamusibyewa? Wamusibyewa mu mbiriizi? Yangambye musibe muno n'osibawa? Nengimusiba naye nga tasobola kukola ki era tenywedde. Sikatulebe. Nkusenza tawuni weegende kula obwenzi mukyala muno bwo bungi. Obwenzi ebikola by'okutta omuntu. Obwenzi ki? Ya tulina okuba nti abantu kati kibalina okukola okwekuuma kubanga ensobi yo ezze naye ogiraba nti ezze olw'okuba nti ono ayingidde mu maka g'oli yabavudde obuzibu awo. Ono yakwana muka omusajja kakitwale bwe tutyo. So mbadde nkuliza abantu babe nti buli muntu wakiri obwasa mukazi omuteeke omuteeke omanyi nti omukazi wange ali awo kikola amakulu. Kati avudde maka ge gono. Amaka ge gano wano wavudde. N'ayingira ag'omulala. N'agenda yeesanyuseemu ndowooza ne muka munne. Kati omusajja n'abazindukiriza mu nju munda mwenye nekyebika oba kibali kyetegekere kubanga kitegedde oba ebivuno ebiso. Kuba bireka biso. Eka oba zeetegese ndi ngenda kukola bule kubanga singa kubadde nti kulwana bulwanyina muntu. Lusi bikubye ebikonde empi. Naye abadde olubadde. Naye gyasibaze nekigendererwa ndowooza kyakutta. Erinnya nze Katambalisha Dirwanga. Katambalisha Dirwanga. Chairman w'ekyalo kino. Kati nfunye essimu ngabanga nti Freddy bamukubidde mu nnyumba ey'omuvubuka omu ku Kiyoola mu tawuni paka bitegerezza ennyo. Ngenda okwetegereza nga ekituufu kiri nti ayingidde mu nnyumba y'omusajja omulala. Omusajja najja n'amusangamu ne bamutuusako obulabe. Naye kati ze bakubidde essimu nga already abasajja badduse ono agudde awo wansi ku lubalaza. Kati defensi wange bamuyita Nicholas Mutanda naye waliwo n'abavubuka bala bamuyambako ne bamutwala akalwaliro akasookeddeko awo bagayitawo wa Masawo Moses. Batuuse awo nga embeera eyongera okuba obubi. Nicholas defense n'ankubira essimu nemuga nti mudduse ku Erona. Bamubadde bakamusawo bati ku Erona wafiiridde. Naye nga mu bwangu tulabika wano ku biwundu wano wati wano nga ku mutwe ne ku nkoto eno. Naye abatuuze tebakoze ekirungi. Amufumisa biso? Ono kyebeka kiso. Ku nkoto sitegedde bulungi naye omusayi gusinga kuvawa ku nkoto enenye ekinene. Naye ekikoledde obulungi omukazi naye tumukutte tumulwa ku poliisi ekisoga. Omukazi aleese obuzibu basangiridde mu nnyumba era kati omukazi naye ali ku poliisi. Awo sitegera bulungi naye ndowooza omukyala ajja gatuuka kubanga omukyala yali ku poliisi. Mu bufunze ono abadde yagenzewa mukazi w'oli lwekiri. Ono abadde akoze bwenzi kubanga bamusanze butereevu mu nju munda bamuzingiriza nanyini mukazi ne bamukuba bubi nnyo. Kati ye nanyini mukazi aliwa? Badduse. Kitegerekese bulungi nti baleka bapasadiza enkoko njeru. Omukyala abadde akolera wano Kiyoola emirimu gye ng'abasajja ndowooza balina emirimu gye baddukanya enkoko njeru. Bwekityo bwe kibadde. Terina gw'omanyiko yenna ku abo? Mpozi ate amanya nga tugafunye kuva kwani ku mukyala yennyini kubanga ye omukyala y'ani amanyi? Naye simutegeera bulungi erinnya ly'essaawa zino. Mpozi nga nkaliko mu bitabo by'erosi naye nga gyali ku poliisi ekisoga.